abaana baddidde kati emyezi oku Christmas ze tuteerayo olunaku olukulu ze bataddewo olwo bwe lunaatuuka olukulu tukole tuti leero bali mu kunkanula sinze nnawanvu bannange Mama ebyokulya mbireese. Obireese? Ndiwa nekanula na kateni. Mwabadde ng'abatagira. Leeta tulabe. Kati okano kasoda keeko 10. Naye bannange. Akacupa baakakendeeza konna katono. Kati olwo kasoda 10 luba luweddeyo. N'akacupa tebakajjuza. Ffe we twasomera ng'eccupa nnene muuko ng'ate tugigula 250. Okiwulidde ekintu ekyo? 250 n'onywa n'okkuta n'osinzisa na bigere. Naye daba mbulu 10. Otucupa twonna tutuno tulinga tufudu. Naye olwo eno keeke yeye mmeka? Ya 10 ez'ebitano zaade ziweddeyo. Kyogamba 10 lwange lwonna wano. Ya 10. Kani akatakusana mwana akaaba kano. Banaye sente y'omunaku etokomoka. 10. N'okalya n'otawuliramu nawadde mbu mu lubuto mulimu ekintu. Wabula bannange. Gano gaafuuka malya ga nsimbi. Sente ze zekkekwa. Sente tekyalabikirako ddala. Zigendedde bwereere. Kati wano 2 ziwedde. Kale gira kasowaani otereko omugenyi. Oba anaawuliramu yamanyi yazze kukkutira wano. Ne mama mbayiseeko eri nga bagenda. Ye wamma kyogereko. Ayogera omu amagamaga bo baluwa. Obayiseeko wa? Eri nga ku luzzi. Ate bagenda ne batasiibula. Batambulidde ddala bagenzi. Ono nno omwana Grace alabika yeepakudde. Wabula bannange. Kati ono omugenyi gamulemye okulinda ebyokulya amalo 2 alowooza ffe ababiguze. Tukkuse nnyo. Nyabo. Ndabanga gwe yasusse olina okukoma. Ate wa? Ekyaddala nina obugumiikiriza bungi. Ate nze muntu awulira nga saliyagadde nnyo kulwana ntalo. Kuba simanyi omanyi osobola okwagala okutankuula olutalo naye nga totegedde lunaggwa lutya. Simanyi oba omanyi gye binaakoma. Beni. Si wakula ntalo. Naye ate bwe neewaayo okulwana olutalo nkakasa si wangulwa. Okitegeera nnyabo? Ekikulu walema okuntegeera. Ate nga nze najja mu buntu ne nkubuulira ekiri ku ground. Kye nali nkwagaza tukolagane tutambuze eddwaliro. Tosobola kwasaganya buli kimu. Omanyi ebbanga lyemmaze nga nkolera muzeeyi. Manyi ebiri wakati mu famire ye ne mukyala we. Era saayagala kuyingira ntalo z'abaagalana. Naye gwe oziyingiramu bakukozesa olwane naye simanyi oba byolwana omanyi gye binaggwera. Ben, ng'oli webweru nze ndi wa munju tewali ky'omanyi nze kyesimanyi. Okay. Oli mama wange. Kale kyembadde njala okugamba. Siri muntu ayagala ennyo okulwana entalo. Ompulira. Ate ndi muntu nti bwe mba nsazeewo okulwana nnwana paka ku ssaawa esembayo. N'olwekyo mpulira saliyagadde kulwana naawe. Mpulira n'aliyagadde okukuwa kye weetaaga. Simanyi kituufu ky'oyagala. Naye bw'oba owulira omulimu gwange gwe gukulumaza n'ebirala eby'okukola nsobola okugukulekera. Naye ekinnuma kiri kimu nti ebbanga n'ebirungi bye nkoledde eddwaliro lino oyinza okuba nga ate oyagala kubikuba wansi ku ttaka. Kye kiyinza okunnuma. Nyabo njagala nkubuulire. Amalwaliro munnaayo olina okuba ne qualification ezikuyambako okukulira eddwaliro. Nefiiriza bwefiiriza obbugula. Ebyokulya bikwata obizzeeyo ku dduuka byo tubadde twewoze nabyewole.
Ne mama tebagenda bikkiriza. N'ekyokuba bibadde byewola ate bagenda bikkiriza ki? Tuyina kye tuliddeko. Ecupa ekyali namba nga we bagituwadde. N'akaveera ka keeke yiyo ani akayuzizzaako si kayuze. Bizzeeyo kati ate bifiira kiwana ettogo. Ne kusomero batusomesa ne bagamba goods once sold not returnable. Tebajja bikkiriza. Keeka kyako. Ebintu we babigula tebabizzaayo. Nga biriko akamogo kati bino birabako akamogo. Akaveera olaba kayulise ecupa ekyalinga bwebadde. Bikwate obimuddizeeyo omugamba abagenyi omugenyi yagenze. Nedda mama lwaki tubirye? Tolabe bano abagenyi abajja beewuunyeeze. Yo lwaki tetubyeri? Tubirye. Ebyatusaze bwanadda wano ng'alebera yamanyi. Seewola birala neewola gumu siddamu. Seekoppa mirundi ebiri. Zukusambwa yeebase. Kankeebulizeemu. Keeke ziizino tuzirinda ku mukolo. Eno eri wano efa. Tokwata ku soda ono. Nze nsooka bwe nnakkuta nja kkuwa. Bw'okyali mu myaka egiri okyakula ojja kulya olye n'okukoowookowe. Ndeka nze emyaka gimpuubidde akatama ndeka nneeriire. Nvaako. Ojja kulya. Mbeera wano fizi zo zinsuza ntudde. Ndeka nneeriire. Maama muzadde talya. Shia. Ojja kulya. Kyansazizza zirya gyeziri. Yeewuunyeza ye waliwo eyamuyise. Kati wuno agenze kundiisa obadde ki? Andiisa mabanja. Mwana wattu bwe bibe by'ebbanja towoomerwa bulungi. Nakyo beera weeraliikirira ez'okubisasula. Lwakuba maama keeke z'ennaku zino bazijjuza mu nnyo. Keeke z'edda zaawoomeranga nga zirimu kasukaali. Nnajjuddemu nnyo. Ne mama mmaliramu. Owange ndeka. Bwera bwe mba okuwa nja kuwa tonnuukirako tommirirako mimiro. Tokwata ku kintu wano. Si buli omuntu akulembera eddwaliro. Ate kyenkakasa obulungi nti tolina busobozi obwo busobola kulembera ddwaliro. Nasoma ebitabo byange. Nina connection. Ekitegeera. Kakati munnange. Ndabanga gwali mu operation esuula eddwaliro lino. Kyesaali yagadde. N'olwekyo weekube mu mutima omanye bino byennwana birina gye bitwala eddwaliro birina gye bigattako nga gwe y'olina obusobozi obutambuza eddwaliro. Okay. Beni oyogedde bulungi. Beni nze siri musiru nange nasoma nga gwe bw'obyewaana. Kyoganze bannonda mukuba okujja wano. Banzija ku mirimu. Era nga nkola. Kitegeeza baamala kulaba birungi byenkoze eri. Nayagala mbireete ne wano. Kakati gwe yerowooza nti wasoma nnyo ina qualifications mukwano nange nnina. Kale, kati owuliranga oliredde okulwana olutalo. Beni nze najja mu buntu ne nkubuulira amazima. Kikyenjagala. Olw'okuba gwe olina kyemalira n'ogwo omutima gw'omubi. Toyina gw'oyagaliza. Ate n'abaana bawano tebannaba kutegeera naye oli mubi. Oli mubi nnyo. Toyina gw'oyagala akusembere, toyina gw'oyagala kukolagana naye, ebintu by'oyagala obikole wekka, oba olina mubbi. Kale, omanyi Abaganda bagamba onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Oluvannyuma lw'okubanga wasazeewo oyogere ne muzeeyo oba wamugambye ebiki byonna bye saategedde. Kale nange kankwanguyiza embeera. Omaze ebbanga ddene oyagala attention yange. Oyagala okumanya kyendi. Kankikuwe. Otegere Beni omutuufu ndirwedde okulwana naawe olutalo ontegeere. Kati olutalo kandukuwa omanye kyendi ekituufu okitegedde. Kati nyabo fuluma ofiisi. Ogagazi. Beni. Fuluma ofiisi yange. Kino nkikugamba. Eno ofiisi yange okutuusa nga ngivuddemu. Anti wulira. Ano gifuluma. Ebyo naawe otiisatiisa balala sinze Eva. Mukwano ogamba olutalo nange ndusobola ate nnyo. Kuba kyemmanyi ku lutalo kubaako luuza ne wiina. Bw'oba oyagala kuyingira lutalo oyingidde na Eva. Fuluma. Excuse me.
Okay. Kyayagala. Akasatiro basatira